abali Kachumbali TV ensonga nga bwe nabagamba Uganda okaba bwoseka mu Uganda okaba bwoseka ate ekitasoboka wala wonna mu Uganda kisoboka. So ensonga bwe zibadde nga bwe mwaziwulidde bwe zigenze mu baana 25 abaana bana bokka bebo omugenzi Paul Kafeero okusinziira ku results ezisomeddwa. Kati nno ono gwendi naye ayenende ayabadde mu mitambo gy'enteekateeka yonna naye simanyi oba akyayimu agalya oba aganywa ali abaatubuulira ogamba otya? Neyagala sirina tabu. Results ozirabye? Results zimazeemu amaanyi naye abaana ngenda bayita mbagumye kyekisooka. Kitaabwe yayimba oluyimba n'agamba twalwanisa bulwanyansi ffe kennyini okwebuulira ne Mukama otukwata mu bwetwaze n'okukola ki ne bakola. Nze baana bange kye mbagamba ebibaddewo mu bimanyi ne bye nnwanye mu bimanyi. Kimu kye ngenda bagamba tuvungise emikono n'amagulu tuchalenjinge abeeyita. Tugenda chalenjinga tutya kukola kye ngenda okukola. Abaana abo ngenda lwana nnyo mikwano gyange ginsindikidde message. Waliwo egiri South Africa, waliwo egiri ebweru mu England gingambye tusobola okufunako ku sample naffe ne tukola eyaffe ne tulaba oba bikwatagana n'ebya wano. Ekintu ekyo ngenda kyogerako ne Minisita Balamu tulabe etuwandiika oba ebintu bino bisobola okugenda ebweru. Kuba abaana kisoofu banoonya bwenkanya era tebamatidde balabe nti era bikyakwatagana. Eyo we binaagenda abaana ebakuwa nga bo balirwedde okujja ojjako abaana wano omusaayi bo bajje badokita oba babakkiriza. Waliwo ebbaluwa gye bagenda okuwandiikira gundi ya wano aba basaba naye kati njagala nsooka nkyogereko ne Minisita Balamu tulabe kuba bo basabe ofe eyo abasawo bave ebweru bajjeko omusaayi ne sample weziri kubanga zo sample basobola ozisindika ku ddwaliro eri kati n'omusaayi abaana bayinza obbajjako wano negugenda okitegedde nebigenda oba wekiba kisoboka kuba bo batuuse n'okugamba basobola okujja ne dokita najjako abaana omusaayi naye nga zino zo sample zigenze kuba zo ddwaliro lye liba liwandiise omusaayi nga guba nga gukola ki gugenda ne sample ya Kafeero neba nga ekola ki egenze. Kati ekyo olaba kinaasoboka? Bakinsabye bo be bali be bakwanga owe South Africa yansoose n'owe England yali mukwano nnyo gwa Kafeero omukyala sigenda kumwogera alina ssente ze angaye talina ssente z'ayagala ye ayagala alabe obwenkanya oba kituufu ddala abaana si ba Kafeero. Kati oweeri omukyala ansindiki n'agamba nsooke njogere nsooke mpandiika ebbaluwa wano ng'esaba alina eddwaliro agenda disindika ku email n'eddwaliro lye liriddemu liwandiike nga liwandiikira laboratory ya poliisi ne laboratory ya Wandegeya babawe sample za Kafeero babawe ne omusaayi gw'abaana kuba olwedde babajjako sample zigende nabo bazikebere bakole ki balabe. Kati ekyo osuubira kiyinza twalibwa kikokolebwa mu bbanga ki? Ngenda sooka miitinga minisita kwaki bamuwa respect mubuulireko kubanga tosobola mubuusa maaso ensonga yazibaddemu
tuwandiika ebbaluwa nga ddwaliro lyeri balinsindikidde ne email kati eddwaliro lyeri liddemu nga lisaba lidde bikola ki ze byaga kubanga oli aliwedde yagenda osasula buli kimu. Okay. Osubira ekyo kiyinza oleetawo obutebenkevu mu mitima gy'abaana. Kansabe Mukama Katonda. Okay. Kale basebo ne banyabo endowooza ensonga muziwulidde tusabe busabi ate ekyo nakyo kikolebwe. Tomanya abaana bayinza okukakkana mu mitima. Waliwo akatalekeka eri abaana abadde baweddemu essuubi. Abaana abeere bagumu era nkyabagamba nekiri kyembagambye ekyettaka n'okubakuŋŋaanya era bodde bakoze WhatsApp group yino era ntandise okwogera nabo Kafeero family nakoze WhatsApp group abaana WhatsApp family bagikozedde banditaddeko abagaaniddwa nabali mwebali bonna mwebali oba bano bokka bali bo bamanyi baana ba Kafeero. Kale basebo ne banyabo endowooza ensonga muziwulidde so abaana obeere bakakamu wakyaliwo essuubi bwe mba kyogera kyaliwo essuubi. Results zino wabadde ozisuubira kuba zitya? Uganda results zino badde nzisuubira kuleeta kirungi baana ba mukulu wange Kafeero naye ebibawe bizze ngenda wakanya mukulu wange Minisita Balamu atuyambye ekintu kinene nnyo aye sigenda wakanya emikwano gya Dr. Mubiru ne Dr. Kateko owewa Dr. Owewandeke Laboratory. Sigenda wakanya science kyekituufu kiba kisazeewo gende n'ekyo engenda okukola baana bange ngenda bafunira ettaka ngenda bayita tube wamu ekijjulo muyingire famire tetugenda bazaalukuka mugenda sigala muli baana bange baana baffe temugenda bazaalukuka baana baffe abo. Mukwano muganda wammwe Mugerwa agambye ati senga kibadde kisoboka bandi batutte samples batutte ebweyo ne bazongera zikebera nti wano si mumativu n'ebivuddeyo naawe okkiriziganya naye. Nina mikwano gyange ginsindikidde message waliwo egiri South Africa waliwo egiri ebweru mu England gingambye tusobola okufunako ku sample naffe ne tukola eyaffe ne tulaba oba bikwatagana n'ebyawano ekintu ekyo ngenda kyogerako ne Minisita Balamu tulabe etuwandiika oba ebintu bino bisobola okugenda ebweru kuba abaana kituufu banoonya bwenkanya era tebamatidde nandikiriza naye mukulu Kachumba 2019 nateekamu sente nyingi sijja kukolera naye nze kanzaale baana kirungi baana be bagimu bavubuka tusobola oyiriba yabadde baagala tinikesa bafunye babaziikawa enda bafunira ettaka liteekeko amannya gaabwe gonna amannya 20 mulimu bamanye nti bafunye ettaka ekikae babakola ki babaziika n'abazzukulu bange babakola ki bali baziika tuvungisa emikono bakuyita kukola ki n'amagulu tukyalenjinga abo batebalina kye bali tukole muyina emikisa era mugenda ba bulungi. Senga Ntongo naye awulikisenga atali mu mativu ffenna tuwunze ffenna tuwunze okuva mukulu wange Nantongo Mugerwa yasoose n'okuwunga mu mutunuulira ebiro nga nze sinnaba kwanze ndabidde ddala nga
manyi kati nze ng'omusajja alabyeko nze ndabye ebizibu sisooka kukola ki kusalawo sooka kuwa pressure ya naye nze kyemmala omuntu azaalibwa na mukisa era mukulu wange gyali ngenda njamusitula gyawumulidde gye twamuteeka agenda atambulamu n'abaana be abaana bagenda kuba n'omukisa. omwana gw'obadde osinga okukolokota ennyo akomyewo nga waakafeero era n'agamba mukolokota nnyo kyekiseera akwesasuze oli lwedde era balamu abakasena bukokasi omuwahaaga oba ye okuwahaaga obulira otya kati swaza okuneesasuza kibanga mukulu wange yaluyimba batya okuloota ng'ovuga yomanyi yali avuga Land Cruiser kati nga waliwo agamba abo batukuba enfu okuloota nga akaseeke kakulema ate olamuza ki eŋŋaŋa kati nze nnenda okunchallenging oba nkyogere ntya okunchallenging singa nina kyembadde njagala ewa mukulu wange kyembadde nfuba kutereeza famire ye bwe ba famire bambeganya okuba wamu abaana kambasike ntambule nabo era kyemmanyi bajja kuba buki buli ye yali redde okujja nanchallenginga tewandyagadde okutuulamuko naye mulye mulumu wamu ekyemisana muganda wange Simon mbadde naye mbadde naye naye ekisinze okunuma abaana bange bali 21 era nze ekisinze okunuma mbalabe basanyuka bali naye nga tebalina kalumiirwa nebagana naye at least bano abaana tukuze nabo baganda baffe kitegedde ekintu ekyo kinkutte ku mutwe eŋŋamba nga bo basanyufu tebalina buzibu nti baganda baffe bagenze bagende oba bakola ki naye nze kyemmanyi ku mukulu wange nga bwe nali mumanyi tasobola kutuula kaffe tagenda kuwummula tasobola kuwummula. Waliwo omwana agambye nti naawe bakoleko DNA olabika toli mwana wa Naganga nze nti weetaaga nawe DNA kitange ye Naganga Kafeero si ye kitange olabika toli muganda wa Kafeero ye bw'agambye okubeera muganda wa Kafeero si kyekikulu nze kyembadde neegomba baana ba Kafeero waawe oli yawummula sirina kyeneegomba kuba sirina kyenjagalayo ekyembadde neegomba Kafeero aweze abaana be babeere kitole. Olowooza lwaki ayogedde ekigambo ekyo ku taata we ani akyogedde oyo omwana wa Dread Simon yafulumiza ekigambo ekyo agambye bakoleko DNA akyogedde ddi awo tekatambi tokalabye sinnakalaba olabika obadde owo awo wennyini we muyimiridde agambye bakoleko DNA toli muganda wa Kafeero nkubulire muganda waawe nabagamba ekintu kiri kimu nina kampuni ezo bbiri nina Nangagwa Millers ekuba buwunga teri atagimanyi nina Nende Snacks nina faamu ebintu bye nnina bisinga n'ekitaabwe bakola ki bye yaleka okiwulira ekimu kye mbagamba abaana abo sirina kyenjagala wa kitaabwe era balirwedde obutampitaani taata kasa nfunye bano abagenda okumpita ki
bali redo batakukita taata bali redo butankita taata nina abagenda okumpita ki ate nsaba Mukama abawe favor nsaba bano abaana be babodde abawe favor basituke babeere b'amaanyi mu nsi muno gyesala yange era ngenda kuba amavi waffe naffe taata waffe yakubanga amavi nange abaana bange nsaba babeere favor benzirako badokita dokita asinga wano e Uganda mu Magumba yanzirako dokita Mukasa Mulago Hospital dokita wano owa skin biki ye mukulu wange bulo wange omusuubuzi asuubula China yanzirako nze naye ndi musuubuzi ate ndi mulimu kati tetulina kye twetaaga ki kirala nekiri kimu abaana abantuukira nga tebalina bwenkanya okiwulira neŋŋamba kiki nnyo mukulu wange yampeererako nabeerako naye kiki ekitabudde famire eno kangikole ki giyingiremu ntereeze ki naye bwe kiba kiganya otereera bano abaana 21 bammala kantambule nabo. Waliwo omwana Stella akaabye nnyo era n'agamba nti oba kufa bamutte naye tagenda kuva ku ttaka lyakijja kuba kwabadde kwabeera. Stella nnumye naye ntuddeko ne mukulu wange Nantongo engeri gyene bintu bya produce bunga miceere ebyo biki genda tuula naye era ngenda bayita ku Sande abaana bange ndiko nabo ekijjulo mbagatte tukole WhatsApp group tuteekewo ensawo tugambe Kafeero nsawo tusondere bannaffe abeetaaga obuki obuyambi kati nga Stella tumukolereyo edduuka tumanye nti afuneyo edduuka eriddabo maaso akole ng'emabega akola ki asulayo alina obwana asobola olabira obuki obwana n'abalala kubanga abamama abamu tebali bubi era babadde tebalina kye banoonya badde banoonya abaana baffe ekika kyabwe ki zinekese bafunye obuzibu naye kirungi era ngenda tuula nabo Sande ejja tuteekewo embeera eyo tufune n'ettaka eryo ndirwedde tufune ettaka abaana bamanye nti balina ensibuko gye bakola ki batandika okufungisa tutandika oyiriba. Waliwo omwana Nagawa agambye mu bigambo byabimu ku statements ezimu z'akoze aga nti n'abalina ebijja by'abaana baabwe babijjeeyo ku kika kyabwe. Tewali buzibu nina omwana eyafiira omwana ebamuteeka eyo ebyo byonna mbadde mbisuubira kyekiri kyengenda oyisa abaana enda bafunira ettaka ne bwe zinaabayiika 2 bajja genda beeyongezaako ki batandikirawo obulamu ebyo byonna mbadde mbisuubira. Bakyala b'abaana bano wafunye obudde obwogeramuko nabo? Bamaama mbamanyi. Mwogeddemukko nabo ne bakuulira embeera gye balimu? Gwe tomanyi mbeera gye balimu kati olaba nze mpulidde era minisita yangambye nende guma naye mpunze nga ndaba abaana bakaaba ne mpulira ennaku ngeri gye nazze ne security enjigyewo ng'erina okunvuga enjigye mu ki nategeddeko babadde bandeeteddeko bakifeesi kyova njizeeyo ne security era banvuze nga balina okunjigyawo bandeete wendi
walidde kamera okuva ku makya ganda wa ensingi tidde naye ensi etuyigiriza bingi ensi etuyigiriza biki bingi naye abaana abeere bagumu era nze nkyogera abaana bamubi bagumu omukisa mugukola ki muguyina nekitamu agenda babiirako nze ndabye abantu bangi abo balese n'ebintu ne bakola ebyekisiru ensi nebakuba ng'obalabe baliko obulungi kati abano abaana ensi egenda bawa feva era bagenda babulungi. So basebo ne banyawo kiki osinza okwewuunya mu byonna bino? Nsinza okwewuunya sijja kulimba saagala kyalenjinga muntu yenna wa ekintu kino nkibaddemu paka ki onkomerero kati benkyalenjinga ate mbamanyi okiwulira kitegeeza waliwo ekibadde kigenda mu maaso nga ne tukitegeera nakigamba kati first saagala nabyogera ebyo naye baana bange mbeere bagumu mujje tulyeko ffenna ekyemisana tuteekewo ensawo yaffe tugenda funa ettaka tutandika obulamu. Ebigambo bino obyogera era abaana babiwulira naye olinga alina kyomanyiiko ekitagenze bulungi naye nga tolina kyakkola. Muganda wange zino ensonga nzibaddemu wakati zibadde straight bwe ziti oba waliwo amakoona g'otategedde? Muganda wange zino ensonga nzibaddemu ki wakati kyentegeeza otuuka nti ababibaddemu bamufuuse baki baluganda kati tosobola keera kwogera ku muntu gwemufuuse ki anti mu bigambo bya Siteera atuuse n'okugamba oba naawe wabalyamu olukwe. Nebintu sijja kulimba nze abadde asinga olumiri lw'abaana nze sijja kulimba bbulo ne buuza Mugerwa sente nyingi zendese buuza otuuzanga n'Omugerwa n'omubuuza sente nyingi zolese nga ezizo mirimu gye oba nga waliwo azikuwa? Waliwo abazimba nga lwaki bazikuwa okiveemu osirike? Muganda wange saagala lumba muntu yenna wabula ngumya abaana. Wejjusa obutalya ssente ezo obudde buno byobadde olwanira biringa ebitayiseemu? Sajjusa kubanga zilumirwa mu mutima era tosobola kuba bulungi. Olaba Mugerwa ne kimulumye nze sijja bagamba abula mbasaba nsirise ebigambo ebisembayo baana bange saba tutuulemu nga tuli famire tugenda ba bulungi mugenda ba bulungi muyina omukisa. Abo basanyuse balabe basanyuse naye nga tebaliimu kali kagamba nti kangende mbuuze ku muganda wange ono wadde omusayi gumubodde ne kangende mubuuze kuba mbaddeko naye okiwulira ekintu ekyo ntunuulidde ensi engamba ensi sinyangu
kale bassebo ne banyaba ensonga zeezo ziringa namwe bwe muziraba nange mbitunuulira nga bwe mubitunuulira so buli omu agumye munne ensi ng'omukulu bw'agambye ensi bwetyo ensi yo bwetyo naye abaana bagenda kukola ate bagenda ba bulungi koze janosale abataata suubiza abaana naye kyemmanyi gyali naye amaziga gamuyitamu senga wabeerawo enteekateeka egamba nti nno bongereyo ebweru oli mabega w'ekyokkiriza muganda wange nkubuulire sigenda beera mu kintu wabula kyengenda yita abaana endala gendewa kuliko omugwe mpulidde genosale asuubizayo abaana abo ajja bbawaayo entandikwa kuba omwana omu agambye nti ye ate si agenda saba maama we agambye baali bweru ate si ye bagende bakebere ebweru kisoboka ne bwoba ogenze Kenya bakuwa profile gwe n'ogenda ng'omuntu e Kenya tewali amanyi kubanga ebyano bikoze eki n'ogenda e Kenya munaamuyambako muwa sampo era nja muyamba buli omwana alina obusobozi namuyamba andi wamu ne looya tuwandiikira bakuwa profile sample oba ogenze Kenya oba wa gwe n'ogenda nga ggwe noga nsaba kukolaki kunkebera kale bassebo ne banyaba ensonga ze z'abaana ndowooza muwulidde oba olina obusobozi mamamu n'akuyambako oba ebukojja omukulu alirwedde oba wewerekerezaako empapulo bayambako ku paperwork ate abongerayo genosale tukusaba abaana nga bwali weeyama abayambi agenda bayamba oyo taata olaba ayamba abatalina kyebali ate abaana bangi omusika mulirwedde obuteekako omusika omusika omwana agambye omusika gwe bateekako wa kicupuli bamuggyeko bateekeko omulala oyinza kuyita muganda wo nti wa kicupuli kyekyo ekintu kyenagambye omwana abadde mukambwe naye ensi eno ogiraba nze njiraba baweemu era nenyo n'omwaka gugenda bamutono nze mmanyi muganda wange tobakolimidde awo bukolimizi tobakolimidde bukolimizi kakyumbaali nze muganda we nali mumanyi n'omwaka tegugenda wera tugenda laba eki enjawulo egenda obeera kale bassebo ne bannyabo sejasuukakaawo mbeere bulungi weraba bayola kubira ndi bulungi ogamba otya bayola mugamba ansindikirewa kakefusinkalye ate ku kooti tetugenze tuganye oyingira siyingidde mu kooti tewali wendi ndi wano ne anko Nende agambye musindikire yeetaano ku simu ye obulamu bumuluma ali wano Okay, bassebo ne bannyabo tukyagenda mu maaso n'omukulu Nende. Anko, mulina ku nteekateeka zonna ezikola apiiru naddala mmwe abatakkiriziganyizza na bino abatali bamativu? Ekituufu kinnumya n'ennyinza obutakkiriza era nina mikwano gyange ginsindikidde message
waliwo egiri South Africa, waliwo egiri ebweru mu England. Gingambye tusobola okufunako ku sample naffe ne tukola eyaffe ne tulaba oba bikwatagana n'ebya wano. Ekintu ekyo ngenda kyogerako ne Minisita Balamu tulabe bwe tuwandiika oba ebintu bino bisobola okugenda ebweru. Kuba abaana kisoofu banoonya bwenkanya era tebamatidde. Balabe nti era bikyakwatagana. Era eyo we binaagenda abaana be bakuwa nga bo balibedde okujja ojjako abaana wano omusaayi bo bajje badokita baba bakkiriza waliwo ebbaluwa gye bagenda okuwandiikira gundi ya wano aba basaba. Naye kati njagala nsooke nkyogereko ne Minisita Balamu tulabe kuba bo basabe ofe eyo abasawo bave ebweru bajjeko omusaayi ne sampo weziri kubanga zo sampo basobola ozisindika ku ddwaliro eri kati n'omusaayi abaana bayinza obbajjako wano negugenda okitegedde nebigenda oba wekiba kisoboka kuba bo batuuse n'okugamba basobola okujja ne dokita najjako abaana omusaayi naye nga zino zo sampo zigenze kuba zo ddwaliro lye liba liwandiise omusaayi nga guba nga gukola ki gugenda ne sampo y'akafiiro neba nga ekola ki egenze. Kati ekyo olaba kinaasoboka? Bakinsabye bo be bali be bakwanga owe South Africa yansoose n'owe England yali mukwano nnyo gw'akaffeero omukyala sigenda kumwogera alina ssente ze ange talina ssente z'ayagala ye ayagala alaba obwenkanya oba kituufu ddala abaana si baakafeero. Kati oweeri omukyala ansindiki n'agamba nsooke njogere nsooke mpandiika ebbaluwa wano ng'esaba alina eddwaliro agenda disindika ku email eddwaliro lye liriddemu liwandiike nga liwandiikira laboratory ya poliisi ne laboratory ya Wandegeya babawe sampo z'akaffeero babawe ne omusaayi gw'abaana kuba olwedde babajjako sampo zigende nabo bazekebere bakole ki balabe. Kati ekyo osuubira kiyinza tutwalibwa kikukolebwa mu bbanga ki? Ngenda asooka meetinga minisita kwaki bamuwa respect mubuulireko kubanga tosobola mubusa maaso ensonga yazibaddemu. Tuwandiika ebbaluwa nga ddwaliro lyeri balinsindikidde ne email kati eddwaliro lye liriddemu nga lisaba lidde bikola ki ze byaga kubanga oli aliwedde yagenda osasula buli kimu. Osuubira ekyo kiyinza oleetawo obutebenkevu mu mitima gy'abaana? Kansabe Mukama Katonda. Kale bassebo ne bannyabo endowooza ensonga muziwulidde tusabe busabi ate ekyo nakyo kikolebwe. Tomanya abaana bayinza okukakkana mu mitima. Waliwo akatalekeka eri abaana abadde baweddemu essuubi. Abaana abeere bagumu era nkyabagamba nekiri kyembagambye ekyettaka n'okubakuŋŋaanya era bodde bakoze WhatsApp group yino era ntandise okwogera nabo Kafeero family nakoze WhatsApp group abaana WhatsApp family bagikozedde banditaddeko abagaaniddwa nabali mwebali bonna mwebali oba bano bokka bali bo bamanyi baana baka kale bassebo ne bannyabo endowooza ensonga muziwulidde so abaana oyere bakakamu wakyaliwo essuubi bwe mba kyogera kyaliwo essuubi kati ebintu bino bigaziwemuko katono bitya batuwe chance bigendeko ebweru bano abaana basobole okukola ki funa obwenkanya bakakase ddala ekituufu ekikola ki kubanga owulirira bali ku ssimu bakaaba bayomba ate abakazi bo kati waki kinnuma abakazi bagamba nze sinagi kati mugambe wa oyo titaata we gwe mmanyi nze mugambe wa nakafuna abakazi ba mirundi 8 nze mugambe wa
kati mwagala nze nkole ntanjiremu mpale mugambe nti nakola bwe nti oba mweyambulire